Cranes ebadde wangula nga FUFA yo egwa mu bintu mu ggwanga Uganda. Kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN eyiyo obuwumbi 19 mu FUFA ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Uganda okubayambako okuddukanya emirimu egy'enjawulo okuli ne ttiimu y'eggwanga The Cranes ng'endagaano ekoleddwa yakumala emyaka 5. Enteekateeka eno eyanjuddwa mu kiteetekezo lunaku olwaleero ku mukolo ogubadde ku Serena Hotel mu Kampala nga gwetabiddwamu abakungu ab'enjawulo ku njuyi zombi okubadde President wa FUFA Engineer Hashim Moses Magogo, Sabawandiisi wa National Council of Sports Dr. Bernard Patrick Ogwell, Somdev Sen ngono ekitunzi wa kampuni ya MTN wamu ne Sylvia Mulinge akulira emirimu mu kampuni eno. Tulina tiimu 10 zetulabiririza eggwanga. Etiimu ezo zetaaga sente nyingi. Bwe tuba twagala okuvuganya n'ensi ezisinga obulungi oba amaanyi ku lukalu lwa Africa tulina okukola bye bakola. Kwe kuba nti tulina tiimu okutandikira ddala ku myaka 13 15 ng'abasambi tusobola obbagoberera. Katusobola kituukako nga tolina sente. Naye bwe tufuna sente zino nga zituyambako okubanga tusobola okunoonya abasambi nga myaka emituufu ne tubateekateeka bulungi. Tulabye bulungi nti olwaleero tiimu eri mu kyana erimu abasambi 12 abasamba FUFA Juniors League. Ekyo kikulaga bulazi nti ero lyekkubo lye tulina okukola naye kiri expensive eri teams ezo n'okuba nti so bwe tufuna sente bweziti kitegeeza nti tujja kufuna abasambi abalungi ku myaka emituufu tiimu y'eggwanga esamba omupiira ffena gwe tunyumirwa okulaba. First of all is to say a very big thank you to the Federation of Ugandan Football for giving MTN an opportunity to be able to do what we are passionate about, which is bringing to Ugandans the things that they love. And we know that Ugandans are passionate about football, and therefore it gives us great joy as MTN Uganda to be able to bring the sport that they love back to the Ugandan people. For us today, we have announced 19 billion sponsorship over the next 5 years, which not only covers the national team, the Ugandan Cranes, but also covers even the Crested Cranes, the women's team, as well as other 5 programs under FUFA, which we had announced earlier. And this just shows the passion that we have around the sport. Obuwumbi 19 obuteekeddwamu okumala emyaka 5 bugenda kuvujirira emirimu egy'enjawulo okuli tiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes, tiimu y'abawala abasamba omupiira ogw'ebigere The Crested Cranes, empaka eza FUFA Drum, liigi y'abato eya FUFA Juniors League, empaka za Super 8, Super Cup wamu ne FUFA Awards eziteekebwa buli mwaka. MTN yali esembayo okuvujirira emirimu gya FUFA ne ttiimu y'eggwanga The Cranes mu mwaka 2013 nga kati bakomyewo oluvannyuma lw'emyaka 10 mirambirira. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.